nga tuyitadde ku bbali ttiimu y'eggwanga ebikonde the Bombers esigaze ennaku 5 zokka okwolekera ekibuga Yaounde eky'eggwanga erya Cameroon mu mpaka eza Africa Boxing Championship nga Uganda yakukiikirirwa abakubi ebikonde 17 mu balenzi n'abawala. Kapiteni wa ttiimu eno Joshua Tukamuhebwa atuwulidde ku mbeera eri mu nkambi gye baakuba wali ku Forest Park e Buloba. Amaanyi ku luno tugatadde nnyo kale mu speedwork ebisinga tuzze wano mu kampu nga tubikoze kuba since back then bakochi bali kale batukubira amasimu ne batugamba tugenda tandika camp naye tugira tutrainingira wakakati n'omwezi ogumu gwe bapostpone nga kati tunaba kujja mu camp tubadde tutrainingira ekigenderero ekyo kyennyini kyetulike essaawa zino kyetugendamu ne leero training tugikoze bakochi tubalaze mbuki already twakachinga up bo kati bali mu kupolishinga bupolishinzi era kyabasanyusiza n'abaana betwaze nabo ku luno abapya be baleese kale bapya bakuba era bandaza obuvumu nti neri kigenda kusoboka bagenda kola ekyetaagisa kyonna okuleeta obuwanguzi waka. Tukamuhebwa agamba balwawo okutwala ttiimu y'eggwanga ejjudde era ku mulundi guno ensolo ku kizigo kweri. Advantage ya full team bana baba bakoze bulungi ekinene nnyo muyinza ovaamu abaana 6 oba 7 baleese omudaali abalala ne baba tebaleese naye kuba muweight ezisinga kale mulimu competition y'amaanyi kati nga light wolota feather ezo weight ezentono ezo ne light middle bajjanga abaana bangi kiba kitegeeza boxer okutuuka mu kwota ayina kubanga akubyeyo nga baboxer be bameka 2 oba 3 okutuuka mu kwota so competition y'amaanyi. Mu mpaka ezaasembayo omwaka oguwedde mu kibuga Maputo mu ggwanga erya Mozambique Uganda yawangudde emidaali 2 egy'ekikomo nga buli gumu gwajjirako ensimbi obukadde 9 eza Uganda. Uganda erina omukululo mu mpaka zino nga yasemba okuwangula zaabu mu 2017 mu mpaka ezayindira mu Congo Brazzaville nga mwana mulenzi Muzamiru Kakande yasembayo okuwangulira Uganda zaabu. Abel Chitaka, Salt TV.